njagala abantu muddeyokko ku video gye nakola. Loza nagikola mu January. Ebya Patricia bigenda okubaawo. Nina video gye nali nsoose okukola. Nakola video ne mbagamba nti waliwo kye mugenda okulaba nga bafuuti soja abamu batandise okuvaamu oba nga bajjibwamu nga bavaamu oba nga bajjibwamu. Ne mbagamba mwegendereze nnyo, bafuuti soja abaddala bagenda kuvaamu, bagenda kujjibwamu. Abamu mu mutima mulungi, abamu mu mutima mubi, abamu mu kwagaliza bino bitwale, abamu mu butayagaliza. Nenkola statement ne mbagamba nti tusabire President Robert Kyagulanyi Ssentamu yaligenda okukyuka emabega bwati nga abalwanyi be tebali ku kaadi. Okukyuka bwati agambe nti gundi oluwa nga bamuwa kaadi, naye nga gwe bawadde kaadi obadde tomusuubira nga tomulabanga nako ng'obadde omanyi nga talina nakyasobola komandinga ng'afunye kaadi. Neera ne mbagamba mu mboozi eyo gye mwakutulamu, noonyeza essaati eyo gye nalimu ne mbula. Ne mbagamba nti singa temwegendereza, era ne mbagamba n'obbagamba mu vidiyo eyo nti bw'owulabanga fuuti soja waliwo bakujjamu nenga bakulaga nti toyina ssente, toyina busobozi, ate kampeyini zijja kusumbwa bakujjemu mu mbeera eyo. Ne ngamba bwe binaaba bipande nja bikuwa. Nga nze mmanyi nina abantu nja kuteekayo live wa n'abantu tusonde ebipande, abantu bamanyi abantu abalwanyi. Ebipande bigendeko, bitambule, biriko president waffe, biriko gwe, biriko protest vote. Ffe tutambuze enjiri yaffe ya protest vote. Kubanga tunoonya ba komanda. Ne mbagamba naye ekigenda president bw'anaatunula bwati nga gwabadde ng'alagira taliiwo, bw'atunula bwati nga taliiwo. Ne mbagamba bwe muteegendereze, bwe tuteegendereze, Nuupu will be no more after 2026. Abantu ne mutandika okunkuba nga mukutuddaako naye ne mutaleeta sitole ennamba. Mwatandise obbiraba bafuuti soja abeesimbyewo abali ku bifo ebya waggulu, ate mmwe bwe mubiraba nga mutandika gundi akoze kyamakulu nnyo, gundi olaze maturity. Kale yes maturity. Naye nkugambye waliwo maturity entuufu mu bulungi ne maturity ennungi mu bubi. Oba otegedde? Bwemba nze ngambye nti nkoze obwa maturity, nvudde ku kifo kya MP n'endekera Nalukoola Sairoti, ne ngamba ngenze ku kifo kya meya Sairoti, mwana waba seeko kudala nagamba kangende ku kya meya Sairoti. Nokeera ku macha n'ogamba nti ate kya meya nkivuddeko, ate ngenze wano wabadde fuuti soja ow'amaanyi. N'omulala n'agamba nti nvudde ku kifo ekyo nti ku lw'obulungi bwa kino nsuubira President yatugamba ebifo tebirina makulu. N'okivaako n'ogamba ate oyimiridde emabega w'oli avudde ku kya meeya. Nzize emabega w'oli avudde ku kya meeya. Tugende tubisanye n'ofuuti soja abaddeyo, atabadde wa Nuupu. Atabadde wa NRM owa Nuupu nga mumanyidde ddala gy'ali. Era naawe akivuddemu n'otugamba nti togenda kudda mu kifo kiri, ogenda kudda ku kitebe balabe gundi President yatugamba tetuli ku bya bifo. N'ogenda era n'ofuna ewali fuuti soja omulala, naawe n'omuyingirako. Ebifo eno gye tuli eno mu byalo, eno tulina abantu abaali adda ssente, za Galuga biki, mu byalo eno gye tuli ewaffe n'eyo. Muli mu Kampala we mwesibidde. Mujje eno tujjeko bana abasajja tulabe nti ebifo byonna ebyawansi twabadde tuleekaana eby'abavubuka nga ndaba tuli ffekka muli mu Kampala awo. Nkiddamu era mu kitambuze nti nabagamba nti wano we tulaga wagenda kuba wazibu, mukwate ku president waffe tulabike nti tusomoka wano.
ba commandant bonna batandise bamalamu amaanyi indirectly nga temumanyi siwa kino ne president nti akimanyi kiri magezi nnyo tugenda okutuuka bakomanda bonna nga baba kubadde ekigo tebakyalina maanyi mwe nga mugamba tugenda mu protestive vote bakomanda baba bye mwe mugamba mugenda ku protestive vote abakomanda abali ku ground bwe bakuba kati then obuli bamaze okuba okugulu agudde kati gwembuulira komanda bwagenda okukomandinga president atunule eno nga talaba nga wakadi aliwo nga ye ono yavaako nadda president ono gwe tuyina gwe bawakadi abamu ne bagamba gundi watulaze maturity enjiraba era yaliwo nnyo ku Nalukoola nnyo Sairuti era maturity nebaawo omusajja n'agenda ku kyammeya maturity eyo maturity okakkanyeeko mugende tulabe vetting ye nejjamu ne tulaba nti vetting gundi abaddeyo meya Serunjo nje magalo ina gundi ground nti tugirabe nti egituddemu eyo tugirabye nti Magala ge yasinzeeko oba Serunjo gye yasinzekawo oba Latifu Sebagala ne tumanya ate n'ovaayo n'ogamba kakati okusinzira bwenti ne bwenti ndese ne tulowooza nti ozize ku kifo eno ogenda kujja eno olinde oba abakulu batukuteeke ku kifo ekitali kyakulonda aye n'ogamba nti ate olumbye fuuti soja n'omulala akibaddeko n'avaayo n'alumba eno ne kiraga mu butuufu nze ng'ategeera era nga mujja kunnumba nze ng'ategeera ndabira ddala nga Magala yalumbye Dennis City kubanga twali tugamba ne ku gundi muganda waffe motive ne tulaba wajagendawo vetting Kasagga bw'aba ayitawo ayitewo Dennis City bw'aba ayitawo ayitewo ne kati kino kiba kitulaga nti yavudde eno nga waliwo ddiiru adde ku kino nono akiveeko ono ataamuwagire mu kifo ky'okugamba nti nze motive nvuddeko mpagira Dennis City kubanga yakibaddeko era ng'akitambuza n'ebirala nga ekyo kyenzijengo ekyokulabirako n'ebirala bijja kubaawo n'ebirala weebiri are we creating the army eri commanding okulaba nti tunoonya akalulu tukalonda tukakuuma tukalondoola tukalangirira oba tuli mu kukola byaffe nga ffe bye tusomesa ya protestive vote tuli ku birala nga nammwe muli ku birala bwe tubanga tugenda mu protestive vote twetaaga abaana abalina command nga temubaggyeko maanyi temujja kutuleetera abantu ng'abantu be mugenda okuleeta babusuuti tebabirina tasobola na kukyogera kigambo protestive vote twagala abaana ababisobola byogera n'olaba omwana nga yoyo fuuti soja asobola byogera abo be twagala nze benjagala naawe olabika be bujagala maapu tulinda abakulu bawogere yes era I respect them ebya president mubimujjemu ali side eriye I respect oyo yabere side bakama baffe bino mubiraba bitwongerako tebitwongerako maapu ogizemu abakulu nze sinabaddamu njogera kituufu Magala mpozi nga gwe banoonya okusuula oba nga gwe weenoonya okwesuula byonna bye wakola birungi nnyo kati byokola byonna oyoza buyoza mu ttaka byokola tebiriimu no byokola gundi bye wakola ku Nalukoola byali birungi nnyo nekyo wasalawo ogende wali mugambe tugende mu kamyufu tulabe oba oyina ground kubanga yonna kawempe nakyo kyabadde kirungi nnyo ne okuvaayo n'okola statement nti withdrawings ekifo fena ne tukuba mu ngalo tugamba omusajja machuwa ate n'ogamba olumbye sennono Dennis City ate n'ona mubaddeko motive Kasagga nga tumanyi bonna bajja kugenda mu vetting tulabe ground ye ate naye n'avaamu n'agamba nze ensimbi amabega wa Humaru Magala abadde ku meeya nina byesitegeera wano wetulaga nabagambye nti bafuuti soja bajja kugibwamu bavenamu mu bulungi oba mu bubi nga waliwo mission yerukibwa protestive vote ekone mapo oyogera nnyo bajja kumma kaadi byenkola byennakolanga okuva lwe nakola ne bye mundaba mu ground byenkola nabikolanga kuva mu 2018 nakati byenkola sikola bya kaadi nkola bye nnina kukola kubanga nnina bikola lwaki sova ku simu